Obwambalo bwa Dr. Jose Chameleone bwogeza munangati abantu obwama. Akatambi kano kakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok. Jjukira nti nno abadde ne Scorpion Shaba esayidi eno. Ku sayidi y'emu King Saha naye alaze ettabbu wali n'obwambalo bwe munnangati bw'abadde ayambadde. Bannange abadde anyumye. Ku sayidi y'emu bamuwadde munnange wali ekikumba wali akambalo nako kabadde kamutawana nnyo byengenda okubeera nga nkutuusaako wali munnangati e Canada. Ku sayidi y'emu kansoke nkutegeeze nti kasitobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosaate n'okulayikinga vidiyo. Munnange nno kansoke nkutegeeze omanyi wabaddewo ku munnange obutambi obw'enjawulo by the way. Naye kano akatambi nako kabadde kakutte munnangati omubabiro. Mwana gwe mulungi wa bulijjo beera mupya. Okwetegereza akamogo kamuna. Satira olukadde mukayefinya bulange. Wabula mikwano oba bafaani ba Dr. Jose Chameleone bavuddeyo nga balaga munnangati obutali bumativu nti yiyi lwaki munnangati abantu abakwata Dr. Jose Chameleone awo vidiyo lwaki tebamala munnangati kwekenneenya vidiyo gye babeera bakutte ne basooka munnangati ne bagita. Jjukira nti nno obwambalo Chameleone bw'abadde ayambadde muganda wange actually leero abadde wanjawulo mu nnyambala eno munnangati gy'abadde ayambadde esayidi inno nga ye ali munnangati wali ku mulimu gwe wali abadde api nnyo bannange mu katambi kw'osaana bino ebibadde munnangati bitambula ku katambi ako. Yo abakabi kiri kya kansubire muri feed abakabi message ene gende kuba manager abawangala n'abayimbi gwe ngoli eyo ngoli manager okwasaganya banango muyimbi ayambadde atya respect naye waliwo ebintu ebimu nga mulimba abayimbi abo balina time yabo nga baliko waka bali mu relax balina nyambala gye bambala ngali wakati ina janaga lwaki mu abawangala n'abayimbi muino omuzego babbirira ebifaana ne mbakubi ebifaana ne mbisa ku social media okuvumaganya abayimbi abo abemota video zaabwe mumanye mbu wali abantu babagalanga abantu. Oli nagamba bannange nze ku lwa Chameleone ono ennyimba ze zinnyumira mwagalanga omuntu n'obuyandi badde kikyali muki nga bwotegedde nze Chameleone mwagalanga omuki ng'omuntu. Waliwo vidiyo eyafulumye Chameleone yakyaliddeko Champion Shaba naye vidiyo eri nedda yakikoze kye wakoze kikyamu. Nze nsaba muddeyo bannaaye bw'oba okuba omuyimbi ekifaananyi oba vidiyo genda mukwata management yekkanye vidiyo eno bannaaye tugite si buli vidiyo gy'onaaba okutte ogiteeke ku mutimbagano. Abantu beemuta vidiyo zaabwe mumanye waliwo abantu babaagala ng'abantu okitegedde. Vidiyo eyo bannange badde erabisa bulabisa Dr. Jose Chameleone ayakikoze nakunyiigidde simanyi oba ani akirimu oba anko mutima ne anko mutima ali mu bya booking biki simanyi ali mu kyokwambala okitegera oyo omwami ayina engoye ze zasobola okwambala ne mukuba ebifaananyi ne tubiraba. Si byangu n'akamu munnange byogeza abamu munnangate obwama ku bwambalo bwa Chameleone bwe yabadde ayambadde ng'ali wali. Jjukira nti nno babadde mukola munnangate mu babadde bali mukolamuko vibe mu luyimba luno mwana gwe walungiwa bulijjo obeera mupya esayidi eyo bannange nga bwogezaako okulaba nkugambye nti n'akatambi ako kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Awo kankuggyewoko kankwongereyoko wali omuyimbi King Saha kyakoze munnangati wali Canada kibadde kikambwe. Jjukira nti nno nakutegeezezza by the way nti King Saha abadde ne show ez'enjawulo wali mu Canada ayogeza munnangate abantu obwambalo bwokka bannange yabadde anyumye nga bwogezako okulaba.
faani we omu munnange nga actually yamuwadde munnange ate nga boogezako okulaba akakooti ako. Naye bannange ekyabadde mu katambi beekoze wali ebintu ne ngamba oh my god, yonna gye byaggweredde nga boogezako munnange ate okulaba akatambi ako. Kyobamanye no mwana muwala ate yamambye nnyo. Kuliko bide. Era right about now. It's happening right now. Right here. Omwana ntuninze. Mwana mutuninze. Banaye. Amukodinze. Kyobamanye. Akonsitinze nnyo. Okitegedde. Naye yakupimya ate ebipimo ne bituuka nga byebyo. Kyobamanye omwana anabisiza maaso nampima bane gwe bali. Wow. Yeah. Mugenda kundabako mu party tumwe mumpita mmere. Kazira babyetanisa okufuna. Cut. Yoyo nno omuyimbi King Saha. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo gwe kasita obeera nga osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate biturekere tujja kubeera nga tubikutuusaako.